Bana Uganda twalumbibwa COVID ne tumuyitamu bulungi era eddagala lyajja era bangi bano bannaffe bano bakikuba nnyo ne bateekawo embeera eryaffe zaatuuka wa kansooke nambulule kino kaakati kiri bwe kiti tebatukkiriza Museveni yennyini nga katono nnyo kigenda muyamba kuba byayogera bibwala kigenda muyamba bwe kiti byagezaako okwogera nti neddagala lyetwafuna Museveni yennyini gye yabadde mu US Summit yagambye nti ng'ayambibwako basayantisi ba Uganda bafuna emiti egy'ekinnansi ne bawana abantu methods ez'okwenyokeza kyekyayamba okappinga COVID kati eddagala lyatugamba liriwa kati yakola ki waliwo olina okukwata kakati kiri bwe kiti munnayuganda kyamukisa mulungi nti ndiwo obulimba okubujjawo kakati munnayuganda njagala osigale nga okkiririza mu gavumenti kyonna gavumenti kyebeerese nga bwe twayita mu COVID netugemwa nze nagemwa booster zonna nazifuna sina kye nafuna kizibu kyonna eddagala bwe linajja mu Uganda twagala abantu abalamu ne bano bennyini abenoonyeza ebyabwe Uganda gye bagamba ey'enkya simanyi biki nabo baagala bantu balamu naye nga mu mbeera yonna basiiga bukya ate tebaweza na lubatu tebaweza kyekituluma kakati munnayuganda kiri bwe kiti Fake Media. Omulungi ali ku Fake Media ogamba terina gy'oli kansibe nti buli kimu akitambula bulungi nnyo ddala musikola hajja Bruno Mushafi Lwanga nzaaliwo okutusako programu yaffe Ngaazi the Earthquake obunkenke gye mufudde ey'enjawulo ennyo ddala tubeebaza mwenna batulaba abatugoberera abakomentinga basharinga abalikinga mukola kyamannyo ddala abannaffe abali mu nsi ez'enjawulo abali mu Uganda mwennyini mutulaba abali mu UAE mwebale nnyo nanyinaffe abali Dubai abali Saudi Arabia abali America London mwebale kutulaba n'ensi endala mukola kyamaanyi ddala programu yaffe eno obunkenke kikibeera nayo ku Facebook buli lwakutaano ate ku YouTube tubeera nayo essaawa zibeera 12 olunaku lwa Lwamukaaga ate akatale kaffe kabeerayo buli lwakusatu ssaawa zibeera 4 ez'ekiro tugenda kubona twogera ku nsonga ya President Yoweri Kaguta Museveni twamulaye mu ggwanga lya America Deputy Mayor omanyi yatugamba omukulu yatugamba nti President wanaagenda bagenda mukwata jeke tebajje mukutte kati kyewalabye ne jeke waliwo enjawulo kwerinda tugende mu program yatugamba buli omu ajja kiwulira ali e Uganda anakiwulira jajja yawuliddeko akazito yawulidde ki towulira omusajja yadduse an hour before kitegeeza mugezi kasatwa omuntu omugezi akola ati ekintu ng'ekyo olaba nti abantu bali bagenda kwekalakasa Museveni simwagala n'abamulya munda era kyabadde enkima tesala kubakibira oli musajja toyagala gamba obwongo bwe yakozesezza wabulabi obusibwongo oga nti gwe fountain of honor olwolaga red carpet ebeerawo ninalabye omusajja ava mu nnyonyi n'alinnya mu bisooto nga nange kumuna kyewalabe flag eya America neya Uganda Uganda nsi tekyabadde kifaananyi kya Museveni nga kya Biden yabadde flag ya Uganda nsi Bobi Wine gyagenda okukwata era ejja kusigala nga flag aligikwata ddi ebikweyagaliza kansala kweze bulijjo mmanyi yenda kulaba ku President wo Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu wakiŋŋamba era wekiri sibigambo naye buli bwagenda mu America sinnamulako nga yeekubisa ekifaananyi ne Joe Biden sinalako fulaga ya America ngakiteekeno mbeera ya administration kyolina omanya kiri kimu nti mwami Kyagulanyi bwagenda mu America asisinkana baani abavaako edda kakati oyinza okugeraageranya President wa America Biden President Obama
yali President Obama yavaako tetuganye yaliko naye munange buli President wa America ajja n'administration ye babeera naki kyebaze mu manifesto yaabwe. President Museveni yasemba kugenda mu America biseera bya Barack Obama. Yasemba 2014 biseera bya Barack Obama. Kakati kyenjagala okugamba nti mu America webeerayo president nga ekibiina kye ne manifesto ye jazzeemu egenda kusooka kuteeka demokrasiya mu maaso. Kyobulaba nti ku mulembe gwa Trump yali tasobola kulinnyayo. Musomesa naye kakati bwe yafunye abantu bayitaina kye batugamba ffe mbutuufu kye twasinze okwetegereza ensi yonna yakoze speech fountain of honor. I salute you, His Excellency Museveni. Is a leader everywhere. Mbutuufu ekyo kyennyini kyoyogedde kyekiruma abaki Uganda omwabadde munamole munanga Shaf Kasirye yali owa Ghetto TV yakubwa omutwe bwatyo katono Mukama Katonda amutwala amwesigalize naye n'amutuddiza obwongo bwe tusigale nga tukyabuyina bugabaneko. Nalabye Munnayuganda Kapalaga Baby naye munnamawulire n'abalala ababaddeyo naye mu byonna tugenda kuba nga tutandika programu yaffe katusooke tubeere nga ate tufuna bahunalebo bafana enjawulo. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu mu kiti kye nga bulijjo. Nze Ssendi Owatwaha ayogera ebitakaddiwa nate n'olwayo tuzze okuyita mu kubaganya ebirowoozo tuzimbe ensi yaffe. Munzikirize mpite wano nsanyukireko abafunye ebirungi era munzikirize mpite wano nakuwalireko abafunye okusoomozebwa okw'ebiti byonna oba okw'ebika byonna era munzikirize mpite wano mu ngeri y'enjawulo nakuwalireko baganda baffe ab'erubaga. Erubaga eyo omuliro gufuuse omuliro ekiraga nti ewantu omuliro gye guwaaka abakulu baagalayo. So moderator kyakuka kya bulijjo abakulu bano bwe babaako n'ewantu bwe baagala nga waliwo abantu bakozesa omuliro okusobola okugonza abaliwo. Nsaasira baganda baffe abali erubaga eyo ku kyalo ekimu kye sijja kwogera kye mwagoberedde obulungi. Guno mulundi gwa kubiri ate mu kifo kyekimu mulundi gwa kuna ng'omuliro gukola ki gwaka mu bifo eby'enjawulo naye nga ku ttaka oba olyawo lyerimu. Era munzikirize mpite wano nsanyukireko era neebaze kooti okuta mukadde waffe President wa Need Kabureta munnamawulire munno okubanga kooti yamuwa bail. Era munzikirize mpite wano era neebaze kooti okuta bannakibiina kya FDC abaali bavuddeyo okulwanirira obutonde bw'ensi n'ensima gye basimamu amafuta era kooti okubawa bail nga bakulembeddwamu Honorable Amis owa Nansana Municipality Sebo. neyanzige Deputy Mayor nsaba omulizeko bannafiki bannafik media abatulaba era abatugoberera mbalamusizza nnyo nembeebaza okubeera nga mwekumidde ku mukutu. Sebuliba Brian nga bulijjo Deputy Mayor Nansana Division ate era kansala akiikirira ekyalo kya Kazolugoba 2 ekyabeesiimye. Week tugirabye nga bwetambudde ebaddemu ebintu bingi naye okusookera ddala nga Nansana Municipality leero tubadde tukuza olunaku lwa siriimu mu nsi yonna. Tulukwatidde ku division ya Fawe Nabweru ku kisaawe ku division ye Nansana Nabweru ku kisaawe era lutambudde bulungi. Tukubiriza abavubuka okwongera okwekuuma obulwadde. Tumanye nti obulwadde bukyaliyo ne tukubiriza n'abafumbo okubeera faithful obutatangatanga sirimu bulwadde bukyatwala bannayuganda bangi. Week ebaddemu ebyobufuzi era okutwaliza awamu naye twali wano last week nga tubanja bannaffe bano nga babalaata nga tubanja muganda waffe Jamshid Kavuma naye kyasanyu nti yakola ki yateebwa wadde nga bannaffe bano bamusibira mugwa bamukuba essasi mu kugulu neera waakiri tumanyi nti ajja kutereera mpolampola kasita ali bweru yafunye pashale eddembe lye n'ebirala bingi ebibaddewo njozaayoza deputy mwogezi deputy spokesperson
owa NUP omukulu waiswa mufumbiro olwaleero afunye omubeezi nalabye nga simwawula na Pestman bafaanagana okufa obufi NUP bagambe nti kati essira mulitadde nnyo mu kuwasa anti kikulu nnyo obukulembeze butandikira mu obukulembeze toyinza lindako modulator omuntu nga tosobola kufuga maka toyinza kugamba nti osobola okutwala eggwanga mu maaso actually ezimu ku principles z'omukulembeze kubeera ng'olina obufumbo obutegeerekeka era kyova olaba mukadde waffe principle akitulaze ng'ekifaananyi era tukimanyi bannakigwanyizi mmwe mugenda nnyo mugamba abantu kati bali mu mbaga naye okuwasa kyatteeka Bayibuli ekyogerako Kurani ekyogerako okubeera n'obufumbo obutukufu guno si musango bali mu kuwasa kugambye ate ekyo nga gavumenti kituwanye essanyu olw'ensonga emirundi gyonna tubadde tutunula ku mbeera ya discipline naddala bannaffe abo mu kibiina ekyo ekintu kya discipline kibadde kitankatanka kiri bwekyo kiringa popcorn zabuukabuuka naye bwe babanga bakwasaganyiza ekkubo ery'eddungi erya Katonda ery'okuwasa n'empisa tumanyi zijja kweyongeramu bo naye ng'ekyo kyo mu butuufu kibadde si kirungi ennyo ku kyempisa so bannafik media ntwala omukisa guno obbalamusa era nga mbeebaza tujjanga sigala nga tubeebaza okulonda ffe naddala okubategeeza bimwetaaga okumanya naddala ku luuyi olwa gavumenti ndi wa mukisa nnyo nti ku bakansala ba NRM ruling party nze naweebwa omumuli okubeera nga mbeerawo newankubadde bannakigwanyizi bangi bateekawo embeera bakola ki naye nga ffe tuli ba silent majority tugezaako nnyo okunnyonnyola naddala omuntu owa wansi kyeyeetaaga okumanya naddala mu gavumenti eyalondebwa bannayuganda era ekulemberwa his excellence Yoweri Kaguta Museveni the man visionary leader so tumwebaze Richard lyerinnya lyange musajja wabyanjigiriza ate era omuntu ateekanye ekitibwa naddala mu muntu owa wansi ekyo namenya record mu kazo yonna era nebaza bannakazo mwebale nnyo kubeera ng'ekyo kyo mwagamba omusajja oyo alimu ekyama era nga kimpanye essanyu okubeera muna NRM ekiri mu mutima gwange era kyemmanyira kyenzisa bwe guba mukka gwe mukka gwenzisa bingi nnyo ebitambudde gwa kyenvu yes bingi nnyo ebitambudde naye njagala okwebaza wiiki eno twebaza nnyo vice president waffe yaliko entoloka eyo era Jessica Lupo nayongera nnyo ebyo bannakigwanyiza abo naye nga oli mukulembeze kasigale nga sekiwalinga so mu mbeera eyo yonna yali ntoloko n'asinziira eyo n'alonkinga parish model era kati ssente ezo this time round kazigende ku ssimu kwennyini ziyambe bannayuganda zigenda direct ku ssimu era biri bibaddemuko okutayiza kungi ate nga bannaffe bano babadde babiteekamu ebyobufuzi naye twebaza nti ekyo kibaddewo era mu mbeera y'emu abaddeko mu lukuŋŋaano ye n'avaayo n'agamba nedda 2026 ku kakongi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekyo kituwa essanyu nti bannayuganda kyetutambulirako kigazi kinene era pulezidenti waffe akyasikiwalinga efyuca ya bannayuganda katuwulire pulezidenti kugamba sobo neyanza moderator nyongera okutumira bonna bannafik media olwotussaamu kaddata erinnya kansala Kavulushenbi Kufachi akiikira National East 2B ku municipality nyongera okusaasira abali mu kusumbuzibwa enkuba efudembe ennaku zino okusingira ddala bannaffe abaliraanye emyala naye ng'ekikulu si kyekyo ekikulu kuba nti NEMA etunudde ng'abantu bayiwa ettaka mu Lubigi amazzi gongera okusumbwa bannayuganda ng'eraba bulungi kuba kamera weeziri olwo ne poliisi nnamba naye abasajja bayiwa ettaka ne wenjogera era kati nga poliisi eraba so nja kusaba NEMA ezuukuke ku nsonga erabe ng'etaasa munnansi tulabe ng'entoba zisigala nga ntobazi ng'ebakiyita ku sayidi endala nyongera okwebaza baganda baffe bonna abali ebweru abasobodde okulaga nakyemalira nti bulijjo principle byayogerako
basobodde bikakasa omuzungu baatuwa ssente nti ddala ekizimba kyasambadde eddagala era twetaaga buyambi saidi eyo nasanyuse nyongera okwebaza ne kkooti okuba nti yasobodde okuyimirira ku mazima nemanya nti omuntu yeetaaga okuweebwa beyiro atisti ne baba nga bamubuulirizaako okuva wabweru mu kyo basobodde okuta pulezidenti wa NID mwami Kabuleeta ne muganda waffe Kavuma wadde ekyennaku yakubwa essasi ng'etwalabye amagulu egafaanana naye ekirungi agenda kwongera okufuna obujjanjabi neyanziza nnyo okuddamu ate nange okulabikirako olutimbe luno lwa Uganda Graphic Media njagala kwebaza abantu bonna batufolowinga naddala ku Facebook ne ku YouTube kubanga bakola omulimu gw'amaanyi bongere n'okusubscribinga tusobole okutambuza enjiri eno etutambuza etuuke ku buli muntu twebaza Katonda naye nze general week nja kugitunulira n'ensonga eyabadde ntoloko y'abantu abafudde abalumbiddwa abayekera ba ADF naye kyamukisa mubi nti n'abayekera abo bakubiddwa ne bafa omukisa guba mubi guba mubi ku lwange kubanga essaawa zino omuntu yenna agezaako okukola kyakola okulaba nga gavumenti ya Museveni evaawo abamulungirwa kuba nti batukolamu oba obutagambika ate ne badda ku bantu bannansi ne babatta nabo tusobola okubalina kukola batya balina kulumba amagye na gavumenti butereevu so si kulumba abantu ba bulijjo naye tuvumirira era kyongera okwennyamiza eggwanga lyaffe kubanga nalabyeko omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko CDF era ssebo moderator njagala okusaba ebintu ng'ebyo bituteeramu ku mikutu gy'abantu ne babiraba CDF mulamba nayimirira mu lukiiko lwa bannamawulire n'atugamba nti abayekera ba ADF okuva e Congo basale bajje Ntoroko batte abantu UPDF emale ebatte nti kaali kakodyo eri takitiki yaabwe kubanga bwatu yabadde ayanukula ebuuzo bannamawulire badde bamubuuza naye ne neewuunya nze mu ntegera yange nsiriwa security ennyo naye neewuuza takitiki eyo bagiyita batya esooka okuleetera bannayuganda okufa ate olyoka okuba abalabe tugamba osobola okutegeera abamagye betuyinaye mbadde nsaba okkirize waliwo akantu kenjagala okusemba nayo olina ensonga gyoyogeddeko awo nti abe-NUP bali mu kuwasa bakyala kinkutteko era njagala kuwa reference waliwo omwami ali awo pasita bamuyita Bujingo Haji fe twamukazaako lya Haji Bujingo naye omwami oyo naye ekintu ekyo yakikoze nnyo naye Haji oyo Bujingo alina ekkanisa awo House of Prayer kanisa eyo tennaba kuzimbibwa naye yasobola okufuna ssente zanjula omukazi owokubiri makula kitegeeza nti waliwo ebintu newoba tuli mu mbeera yakunyigirizibwa tutaga struggle waliwo ebirina okukolebwa mu mbeera y'obuntu kubanga twandirowooza nti Bujingo yandibadde asooka ku cementinga church endiga zireme kufukamiranga wakyafu naye wabanga yakwata obulirindo n'obulindo bwa ssente n'ayanjula makula kitegeeza okuwasa n'ombaga kintu kyamakulu ngeri yemusebera ne mu mbeera ey'okunyigirizibwa Museveni gye yalimu naye yasobola okuwasa ate ng'oggyeko n'ekyo abamanyi ebitabo baasoma ku history European history Marie Antoinette sorry not Marie Antoinette Hitler yava ku lutalo n'ajja wasa n'amala n'addayo ku lutalo simanyi oba ojja kugezaologedanaye munauganda ali ku musango oba gwakutta naye yasabye omulamuzi yasabye kooti emukkirize soka wase mukyala we kakati ebintu ng'ebyo bana wattu history ng'oyo bana abasajja b'enaalema omusomesa tebamumanyi tebajja bitegeera zijja kweyongera mu kibiina zanibanga ziri esookozi bagamba baneno tebavudde ku kyaffe ng'era ne sipiika bwe yawasa magogo kyonga tokyogera mu ggwanga lya America eririyo kakati sebogena mpola tuwadde twakava mu covid ng'eggwanga liri bubi ne muwala wa Museveni n'akola embaga tuyagala
toyagala byogerako kakati lwaki olaba nti NUP omuntu bw'awasamu NUP kiba kibi nene muwala baye tebali mu struggle no nga twakava mu covid eggwanga abasaka bawase sente tetwagala kubanga bamusomesa bagenda funa bazifuna kifo ky'okuweereza abantu yasoose nno ku branchingako mu United Kingdom n'avaayo nga ate byateesiza n'abakulu n'akwata ekkubo n'agenda mu United States of America gye yabadde omusajja ow'enjawulo bundi agamba nti ekyamazima ono mukulembeze speech gye yayogedde oh my nomunaga era ate ng'akikola nnyo buli omu n'agamba President Museveni aleka wano wajja wano mu Uganda atuwa vocabularies za bulijjo lwansonga akimanyi tetujja pitiki kati bali ababadde baga neno eri dose porocue dose metamorphosis sema nebyo Gaddafi yabikola era we yabikola bennyini bamutwala era abasajja bakkiriza naye Gaddafi gye Museveni bakkiriza Uganda erina ekirabo wamu n'ababaka wamu na NRM twagakwaga President Museveni yatuweesezza ekifaananyi ekirungi nga Uganda yabuuziddwa ekibuuzo nti naye lwaki otulugunya bannansi b'okulembera n'agamba ate nyiza atubba okutulugunya ng'ate nzize eno nimbagamba tukutwagala vakisiini babeere n'obulamu bannayuganda bali mu America batabuse ne beekalakaasa nga beewuunya lwaki ensinga United States of America ekyaza omukulembeze nga President Yoweri Kaguta Museveni bagamba nti ekyamazima ayitiriza nnyo okulugunya bannayuganda America yandibanga jjo nno tebiraba era bamulinze n'abakuba n'ekimmooni n'avaawo essaawa emu emabega bagenda okutuukawo ng'ekyamazima obukadde magezi takubulya kya mukaddiya naye yavuddewo dda yayiseemu nsatwa awo wennyini wetutandikira President Yoweri Kaguta Museveni yatuwadde speech kyetwaludde okuba ntulaba naye yasabudde suuti naye mulina n'obudde abamuwuliriza president wa Uganda kyanaku okubanga moderator kyalina obudde obuzaabuza bannansi babadde baddewo ekifaananyi ekituufu ekyamumalayo nkulese n'oyanjula mpa omukisa nte okubanga bannamawulire kambazingire wamu okubanga mukyalina obudde obubuzaabuza ensi n'eggwanga lyaffe Uganda mu kifo ky'okugifa ekifaananyi ekituufu ekirala kanninye bannansi baffe bannayuganda okulemerera okugoberera ebintu bino ebyobufuzi n'obukulembeze ne tugoberera ebintu by'abayimbi ku katemba biki ebyo bw'otunuulirako mu Kenya abantu bafaayo nnyo okugoberera ebyobufuzi kuba bye bisalawo buli kimu nakibuzaako munansi omu nagamba nti mpagidde Dr. Kanokiza Besigye ebisanja bina omusajja tamugyeko alina noweyagamba nti tasala wano nawagira Honorable Kyagulanyi musajja n'atagenda n'emyaka ebiri eyo yensobi yokka gye tukola kati agamba kansieno gye manfuna ku ddeebu eyo yensobi gye tukola tujja ne tuwagira abantu betutamanyi biruubirirwa byabwe na bigendererwa byabwe ne tulema ffeffe nnyini okusitukiramu fe abamanyi ennaku yaffe era abalina obulumi bwaffe tugende mu America President Museveni yalaze ekifaananyi kirungi eri eggwanga mwana wattu omusota begweyubula tekikujja kubeera musota omusota begweyubula abampuliriza wabandaba omusota begweyubula tekigujjaako kubeera musota mwami Museveni mugeregeranya ku sitaani eyajja okutta okubba n'okuzikiriza mwami Museveni bamala okutta abantu e Uganda bava e Uganda n'agenda ebweru w'eggwanga yeefuula omuntu atali mutemu ffenna tukimanyi bulungi nti okuva mu 8 mpaka mu 86 okutuuka mu 2022 ne tuyingira 2020 Museveni atta abantu 18 abantu baafa abasukka mu 10 ne kisitula ne Ssaabasajja Kabaka okutuuka okubajjukiza nti abantu be bafa bateekawo akakiiko akanoonyereza ku nfa y'abantu baakikola oleru yava wano n'agenda natta abantu e Kaseese ani amuduumi
Kayihura yatta abantu mu 2009 ku Lwakabaka e Bugerere. Mulowooza tetubimanyi. Tuli mu America president betugenda mu America yawadde ensi. Betugenda mu America. Soko we kifaananyi kirungi yatuwadde nge Uganda. Teri kifaananyi kirungi. Yatuswaziza. Kati kamba we kifaananyi kituufu. Bw'obuuza abazungu n'obabuuza Uganda kiki bakugamba ebintu bibiri. Bakugamba Idi Amin na Museveni omutuju. Beba basobola okussa kuba tabani ba Museveni envumbo. Kite Kayihura tayiri konvumbo. Tari mu simu America. America yamusaka envumbo Bungereza yasembiyo musaka. Bungereza yamutaddeko era tugenda kumwogerako. Naye kati mu byonna njagala nteese ku kintu kino. Mudakike mujensi. Nsanyukira banna Uganda okubanga beekalakasiza. Naye ate nenakuwalya banna Uganda abali e Uganda n'abali ebweru w'eggwanga. Banna Uganda abali ebweru w'eggwanga baali badde bagenda ku embassy ya Uganda ne bagiggala mu America neggalibwa ne ku ssaawa eno yali badde tekola. Banna Uganda abali e Uganda mwali badde mwasituse dda ne mulumba ekkololo ne mulumba ku State House Entebbe ne mulumba ku State House e Nakasero ne mulaga abazungu. Museveni balimbalimba bewana we wali emirembe yalimbye abantu be Bungereza n'engana naye omusajja ono abantu balimba bali abazungu abayisya nati abalimba lwakubanga ffe abali ku mawogo tetumanyi kyakola. Tuli mu bulumi, tetulina school fees w'abaana, tetulina sente zisasula lenti, tetulina zadde zisobola okwambala, tetulina zadde zisobola okwejjanjabisa, malwaliro temuli ddagala, naye abantu bakulaga buli omu ali ku tabiriiko. Ate nze ntera okugamba abantu nti abantu bano bwe bananyigirizibwa okutuuka ku sseeri gamba nti nkooyi bajja situkiramu. Ekigambo kyekisembayo. Ekigambo kyange ekisembayo nkubiriza bannayuganda abali ku buwaŋŋanguzi mukole ebintu bisatu. Mukwate sente ze musobola okusonda eyo ziweereze e Uganda zigulire abantu abeekalakaasa emmere, zibasasulire balooya, zibasasulire eddagala mu malwaliro. Bo famire zaabwe zinaaba. Famire oba basitukire mbakomewo wano twegatte tulumbe. Musajja tumusindiikirize, ensi zonna zikikoze. Ebweru bwe mwekalakasiza ebweru nga temulumbye kuggala embassy ya ggwanga lyammwe. Abantu tebabiraba. Tebikola. Tebina impact yebyongerako. Senga bakikoledde Uganda, senga Museveni tagenda kudda nga president omulala yagenda mu lukuŋŋaana lwa AU teyadda. Ne bamugamba nti eno todda. Eno tokola ki? Senga ne Museveni olaba yadduka ku Lwakabaka. Yadduka. Neyanzege olwobudde. Muzikize ngende wa deputy mayor. Sabo. Entebbe nebadde nkalu. Nga president Yoweri Kaguta Museveni ali mu America. Niba bagamba banne kati entebbe nkalu kiki kye mutugamba. Nibe n'okukata ena kyetugamba. Wamwe atugamba nti omusajja kati bajja namukwata jeeki bw'anaafulumisa. Bamukubidde engalo emizira. Omaliriza mukama wange. Omaliriza naye kati mutugamba ki? Nayanza moderator. Naye kyennyamiza nti oli ku bannayuganda owabya simanyi olinga bano bamusomesa abanoonya akalimu oba okuuma kalimu oba otya kuggalawo simanyi. Omanyi tulina ekizibu nga sinagenda ku mulamwa. Tulina ekizibu bannamawulire babateeka mu fiya nti omukulembeze ne bwabanga Salva Kiir bwe bamulabye nga acholosa mu mpale mu Uganda wano, you cannot come out and talk about it. Era mugamba mwala by'omukulu bwe yagize, you cannot even talk about it. Kati yeyo fear gye babateeka naye tubalinze. Ate waliwo kiri ekyana kya boto kyabagambye mwe bannamawulire mulinde nga tukutte obuyinza simanya n'abataasa. Kakati mulinde munaawulira naye bwe tudda ku mulamwa okusookera ddala nsalyutinga bannayuganda abali e USA. Ekyamazima baalaze kye bawulira mutima gwabwe era kiswaza nnyo bwe kyogamba nti kyatuweesezza ekitiibwa. Kiswaza nnyo omukulembeze w'eggwanga okudduka ng'omubbi w'akasimu. Ate yakoze eki? Yadduse ng'omubbi w'akasimu
era wadde bagenda mukwata je mwebase Katonda omusajja ateekako ka disclaimer bimuvunanyizibwako nga bimuvunanyizibwako byonna ebyogera kateekewaako kubanga yadduse ng'omubbi w'akasimu moreover an hour ndowooza mu bazungu omanyi essaawa kyetegeeza essaawa enamba nga mwina program nabo but he ran an hour before. Intelligence yes okujugere no taina intelligence he expected that yabadde asuubira ki so nagamba ne banomba manyi yabadde asuubira ki era yabadde amanyi mu budde bw'alina okumaliriza okufulumiramu ajja basanga nga bakoze eki bamulinze ekyo yabadde akisuubira teyabadde intelligence tewabaddewo kintu kyonna kye yasuubidde but it was expected tabakikola bandi mukutte ne jeke teyandikomyewo wano mwebaze Katonda nti yadduse n'abeera nga tannaba ate ani atandi mukutte musooke mumanye ekintu kimu nti ensi eri bawa kye bayita human rights priority era wano mu Uganda n'abeera ng'ayogera ne mwekalakasa babatta ne babamalawo teyina makulu ate vocabulary kyeki the world is not built on speeches my friend it is never naye abantu bawana nnyo gundi yali kawunda yali ani owa Zambia Lumumba yagigattako ki no speeches zagattako ki nga bagamba Lumumba wayimulira okwo nkiddamu moderator the world is not built on speeches singa twali tugoberera boogezi nabye boogera Abedi Bwana kandowooza singa ye president w'eggwanga ne Professor Lumumba we Kenya Professor Lumumba singa ye president but ekyo si kye twagala ffe kiki kye twagala tobimanyi toli mu Uganda moderator oli mu nsi so tutunuulira embeera bannayuganda gye balimu talina bye yayogedde tebiina makulu vaccine yaki oli mugeme no oli mugeme ndi mugeme where's your card njirine waka njirina nze siri mugeme but I'm living in my family yonna nga bweri uliriza mu family yange yonna nga bweri temuli mugeme naye temuli yafa covid and we don't need era kyovola bamuyina ekizibu kweko kwayimirira n'abafutubbalako n'agamba mwe nabagema nga mukyali bato kyovola batemufa so what okubiriza abantu baleme kwegema covid si kye ŋŋambye but si ye priority y'eggwanga essaawa eno ng'abaana bange tebakyasobola kunywa sukaali ng'omuceere ogutandikirwako guli ku 5,000 ekitegeeza okukanja n'abantu beegemese covid siganye bantu kwegemesa naye si kyekizibu kya Uganda olwaleero tuli wano temulina kyakulya ng'otandika kugamba abantu nti no school fees olina okutunuulira priority nze nasoma kye tuyita opportunity cost Museveni ng'oggyeko byonna okuba nti oli wa nuupu yesukkiriza tomwagala mugugubi ekifaananyi kyeyawadde Uganda mu nsi ziri tukanya nti yatuweeseza ekiti sooka omenyewo ekyo nti president Museveni simwagala omwagala munnayuganda anansi naye siyagala byakola tutegeeraganye he's a fellow Ugandan gwe siinaako buzibu ng'omuntu naye ebikolwa bye byesikola ki n'okutufubaddako n'atta abantu baffe n'akola ki ebyo bye tuwakanya naye nga Museveni tetumuyinaako buzibu ng'omuntu Museveni alimuki nothing is just a human like you ajje tumukuba akalulu this time round agende neyaza deputy mayor ku nsonga za General Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa yabadde mu ggwanga lya United States of America abakulu batugamba nti bw'anaalinnya bajja mukwata jeke tetunagiraba musomesa munna NRM ndi naawe anti bwenva kugwenzira musajja munna nuupu nkugambye byoyogera byawulira oluno ndowooza baŋŋanye okwogera omanyi fe abayinara nti batuganya kwogera bano bannaffe naye mu mbeera yonna atusiibye tukyogera era tujja sigala tukyogera paka twejjemu ebyobufuzi ebyokusiiga obukyayi twejjemu ebyobufuzi ebyokusiiga obukyayi
kituufu tuyinza okuba naffe tulina kyetwongera ku ggwanga nga bannaffe bano naye okubeera nti olina ekyongerwa ku ggwanga kyosuubira era kyolowooza naye let us give respect where it is due. Naye bannange mbadde mpuliriza nga boogera balatta n'okulatta ate president mbu yatuswaziza bwe yagenze kiwa mu United States of America naye nga ate it was the other way. President yagenze era president yalaze era ensi yonna yonna yakirabye nti president is the right man to be the head of state for Uganda. Abazungu bakkiriza ne bagamba no this man a lot is said kuba mu Uganda American embassy mweri ate era reporting back at USA. Moderator tuli fenna no ambassador USA mu Uganda are reporting back to the country. President ogenda mu USA ne bwamwa platform yonna n'ayogera emizira ne gifuuka mizira kitegeeza byonna byonna ebadde biripotingibwa ambassador wa USA mu Uganda byeyolese nti there is no problem in Uganda. President obuzibu bwalina president waffe bano bannakigwanyiza abasiga politics ow'obukyayi kale singa olunaku lukya ebyo ne babyejjamu Uganda ejja kubeera nnungi nnyo 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 naye ono najja n'asiiga enzi oli najja n'avuma oli najja n'akola kyobala disclaimer ebeera very important. Omuntu ekyo kyayogedde kimukakatibwako naye munnayuganda nze nja kwogera bwe nti era nja kwongera nzikatiriza bwe nti pulezidenti waffe yalondebwa through democracy newakwadde bannaffe tebagala biwulira nawangula ensi yonna nekakasa nti is the president of Uganda is the head of state naye ekyaleeseewo okwekalakasa bannayuganda abali eyo era bano abasiga obukyayi wabeerawo kiguruupu ekyo sina bangi abateekawo embeera katumulinde katukole kidyalanize head of state balubatu era newe bandibadde baavuddeyo ne balaga obutali mumativu bwabwe bandibadde babaziyiza. You cannot confront a president abaddewo mu Uganda era Uganda afubye okulaba nga securinga peace. President bamusiimye okulwanyisa COVID, bamusiimye okulwanyisa Ebola era ne bagamba president tukulabangako emizira gyayitiridde. So munna Uganda olaba n'ensi eri emitala weeri principal gyabadde agenda nga ate message munnange gyasiga ati ya bukyayi bamumanyi principal babu bwetwogera ku principal bannaffe bamutegeera okujjako bannayuganda ndowooza bayinza okuba naye nga bwe principal in quotes ye kyebazimba omanyi okukuza omwana ng'olina ky'omuteekamu ate mwatu ekitamuyamba bukyayi. Bannange tukuze abaana mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa tuleme bakyaya. Muwulidde munnaffe mukulembeze mulamba era bwe tulaba hairaki eri wano ye boosi waffe wano ebyokugema osose munoonya nnyo yayagala kulembera abantu balwadde bantu bafa naye osose bambe munoonya nnyo naye kyamukisa mulungi nti afundikidde agambye nti abantu ayagala beegemese era n'afundikira nga President Museveni amwagala nnyo. President Museveni mu America yawadde America ekiye Uganda yalaze nti Uganda erina omukulembeze omutuufu ow'enjawulo era yalaze mu America nti ne bwanajja ebisanja byonna era aliwo akabadde katambula nga is more energetic than the energizers. Asinga ebyo ebyongera amaanyi okubeera ow'amaanyi 2026 Nowanda era Kakonga agenda kubeera kati era agenda kulya. President Museveni talina buzibu bwonna ebyatuse ku Salva Kiir wabirabi no mu mbeera yonna
obulamu bwe tutambuliramu bubeera ne challenges ekintu nga kiri biological nga kikwatagana ku bulamu bwa muntu it wouldn't have been a point of discussion biki ebituukise naye ku bantu ne bano bennyini you appear in a meeting something wrong you haven't tucked in well you haven't the tie is not proper naye ekyo kyo sisuubira nti tusobola okubeera kazindaalo ne tukireetinga ku kiri mu Uganda. Bannayuganda na abatulaba mwenna temuyina kwewuunya Silver Kiir kye yakoze kuba Silver Kiir si yalina okubeera president wa Southern Sudan eyalina okubeera president wa Southern Sudan yali ayitibwa Garanga yafa tukyebuuza yafa atya ekyokubiri bapresident abazze bateekebwako Mwami Museveni mu East Africa bayina kufaanana ye naye abamu bajeema Mwami Museveni baba atambula n'abasawo Abaganda ne toilet kati Silver Kiir lwaki tagondera mukama kakati Munnayuganda nze nkuwa amagezi wabeerawo ebintu ebimu nsuubira wuliriza ne tobiwa matu kubanga kati nga munnaffe byalimu wuliriza ne tobiwa maki naye mu mbeera yonna sente za parish model kazijja ku simu zammwe ekyokubiri ate ekyo kye kiraga pulezidenti omulungi era bwe yayogedde ne bamuwa emizira kiraga nti ye pulezidenti Uganda gwerina era singa nze nabadde mu Amerika nandiyindewo ennyonyi nenkyusa obutuuze nembeera Munnayuganda olimba ku kyakolebwa pulezidenti waffe is a good man nkugambye ye pulezidenti fountain of honor bino byebibaluma ate mune baalubatu ekisinga okwewunyisa baalubatu nini bateekawo embeera ne bagenda emitala w'eri ne boonoona ne bakola ki naye mu mbeera yonna Uganda twesiimye nnyo nti tulina president n'ensi endala si Amerika yokka yonna gyagenze emizira givaayo bannayuganda twesune nako kuba tulina president omulungi esebo ye third most influential president ku Twitter ya 2022 yasosi yabadde William Ruto owokubiri yabadde president wa Ethiopia wokusatu General Museveni webali nnyo modulator it's just a matter of time ajja kutopinga very soon is going to top very influential so bannayuganda tusigale nga tuwagira of course Uganda kigiwa enkizo okuba nti yina president omulungi so bannayuganda tujja sigala tubategeeza ku ludda lwa government program zetulina eri abantu baffe nnyingi twewale politics ona yawula twewale bano abataweza na lubatu abakuba buli government program nze nsinzidde ndi ku kyalo nyumba ku nyumba mbunya njiri ya government ya NRM kuba ndi kansala ku kitundu kye tujja sigala tubunye enjiri era tubulira bannayuganda nti bwe mwalonda president Yoweri Kaguta Museveni okubeera president wa Uganda mwakola bulungi tukwatire wamu programs ezitannabatuukako mbakakasa zigenda kubatuukako kuvira ddala ku byalo okutuukira ddala waggulu tusigale nga tukiriza mu government tusigale nga tetubeeranga bano abeenonyeza ebyabwe Uganda erisekiwa buli kimu kiri fine mwebale tuwuliriza bannayuganda embambuza lwaki nkuwedda kika nyingi ate n'ekirala byenjogera bigasa bannayuganda ate nsaabulula obulimba mbusaabulula bano tebaweza na lubatu wama munnayuganda wooli nywererawo president wali programs weziri ate naffe tukyenyizeemu ku byalo programs sente kati za parish model zijja ku masimu ekyo tugenda kiggusa obudde bunkutte kanyere wa kansala Kavulshem ku nsonga za General Yoweri Kaguta Museveni president yatuweesezza ekitiibwa kansala asaba moderator neyanziza naye bajjajja baffe balengerera wala akanaali eri envu kasooka ddisusa mukyo kitegeeza moderator mukyo kitegeeza principal Kyagulanyi abadde agendebwa n'abagaa nti ekiri e Uganda kikambwe naye abadde akomawa
kansooka enzigusa ensonga yange nti ekiri e Uganda kikambwe. America okuyita muzeeyi yatunulidde ebintu bibiri. Omusajja ono gwe bagamba nti atta abantu ali atya. Kyagulanyi abadde agenda ebweru ng'abantu bamukuŋŋaanirako abaava e Uganda ne bagenda waali. Baadde baagala okukompeyalinga ono waanajja alowooza nti yali akalulu kinaabeera kitya. Ekyessanyu nti jjajja we yagenze ebweru bannayuganda bamwaniriza mu nnyaniriza eyamusobosezza okudduka obuddusi kuba nzikiriza woga nti abantu bakwagala, abantu bakulonda. Owangadde emyaka 37 gwe obafuga era bakwagala. Yabadde tasobola kuwoza nti mbabale nga tebannajja nziruke. Kyekiri kye ŋŋambye nti akanaali era envu kasooka kukola ki lisusa. America yalina kye yatunudde n'aga nti omusajja ono waba akiriminga nti akola bulungi, abantu bamwagala, kitasobola funa wadde akadakiika akamu ayogereko ne bannansi be. Ekyo America yakizudde. Tulina Gaddafi yalina nga amaanyi ebiseera bye yabeerangako n'atuuka ne ku extent ewera Omufalansa ssente naye kyennaku baazula Gaddafi kikyali. Tukkiriza nti America akyakkiriza mu democracy, akkiririza mu rule of law, akkiririza mu human rights. Naye yatunudde omukulembeze akiraiminga nti mukulembeze owa Uganda akalakasa emyaka 37 nga tasobola dde okumira eddakiika egi ayimireko ne bannansi be. Mu kyo kitegeeza nti America yamutegedde bwe kiba kwongera buyambi Uganda oba kwongera support bannayuganda kujjako kizibu kye balina alina waatandikira. America andike kaliko enkugambye wentandise okunnyonnyola kugambye nti akanaali eri envu kasooka kukola ki kulisusa. America alina interest e Uganda mu kyo tulinamu amafuta okusembeza muzeeyi ono. America yalina interests eziri emabega za futa n'ebiralalala golo lyali wano. Sebanga nti katumusembeze tulabe naye wanajja eno kifaananyi kikyalina alinayo support jazze yakkiriza nti eri support. Ono ekiddayo ku kiri President kyabadde abannyonnyola nga lwagenda ebweru nti Uganda tuli mu buwambe. Naye kankubuuze ye moderator President Kyagulanyi, President wanno wabadde agenda ebweru abadde asisinkana baani? Sebo njagala okukujjukiza ekintu kimu. Saani gw'osisinkaganye naye kye kikututteyo ensonga enkulu ekyokugeza. Kansooka enziguse kino ekyokugeza we yalaba nti amaanyi ga jjajja gali mu kufuna ssente, amakubo agayingiza ssente gakendeera ezijja e Uganda. Awo ne tusikowalinga twasikowalinga tutya. Abasajja bano obulamu bali batambuliramu obwokuba nti babeera ne ssente bagenda nga bagula buli kimu era kkirizo bagaana okugula kukendedde kuba tebakyalina okubonaabona leero mu mbeera nti omuntu bamuwa ssente ajja abatulugunye nga yeeyagala yekka katubonebone paka etulifuna amazima. Natandise n'olugero lw'endowooza nti buli kimu nakiteesa omwo. Jeeke yazze etya oŋŋamba nti omusajja yafulumye ng'essaawa emu nga onoga ntulina okuva n'okusaawa 3 ne neekengera ne ŋŋamba nti sebo nziruse ku shotiko ne stadda kitegeeza nti sekiwite temmala. Wabanga musajja mukulu yasobodde okwezuula nti okusurvivinga n'okuddayo okusanga abeewange kanziruke nga bukyali. Kyagulanyi abadde agenda ebweru naye nga bannayuganda bagamba our president. Ono atwesibyeko for 37 years kirizo bagaana abanopo njagala okuwa information. Jjajja atesi kye tuyita ssente mu bwambega n'atabukolera wano n'abukolera paka ebweru. Abo bandize ne bamukuŋŋaanirako. Okiwulira? Otuusa n'onnyonnyola bannamawulire betwalabyeko muganda waffe Kasirye yava e Uganda n'agenda kufuna asylum. Kapalagani yava e Uganda ng'ekimutudde genda kwetaasa bulamu bwe. Era ensonga ki babadde akitiivu nnyo ne bagamba nti owaayi twongere okulabisa omusajja ono ne mu bazungu bamanyi nti Uganda tuli ku kizibu. Naye kimanyi nti 2026 agenda kutta ate Omumerika amuwagire. Omumerika alina ekintu kimu, interest z'Omumerika zifaanana zitya. Omumerika ye buli waabira ayagala kuggusa kiki paka bannansi we mwerwanako walaba okufa kubasusseeko onaye najja n'abakwatirako.
bannayuganda tebannakola kibalimenti kola kulwanyisa kizibu kibasumbuwa si bannayuganda gwe kyolina okukola munnayuganda kyalina okukola oyogedde ku economy nti ekunyigiriza oli olaba nti ekikususseeko ekyokukola okimanyi abasudaani balemererwa okukola abasajja omukyala yalumba gundi Bashir kati ali mu kkomera nga mpunzika njagala okwebaza munnayuganda ali ebweru yasobodde okulaga nti tuli mu kufa tuli mu kubonaabona mu ggwanga lyaffe n'ateekawo embeera njagala okwebaza Omumerica eyasobodde okuyita jjajja okwongera okukakasa nti omusajja waba alina obuganzi eri abantu kajje tulaba abali eno ekyo ekifaananyi Omumerica yakitegedde teri mukulembeze speech ezo sebo bulijjo nsobola okuwandikira nange speech nojja n'ogisoma nebeera kiwete kino kyenzigako yaleeta bisoma busomi wabirabye oba walabye eki waliwo nalabe we yasomye asinga n'okulya kakati sobona kino njawo kikunyonyola ekintu kimu mu mbeera yonna omusomesa asobola okuteekawo embeera nga ddala tugenda mu semina ng'ezo n'opulipeyalinga mukyo kintu okukwata kutya kusobola okukulaminga sebe ekintu kyonna wookiwa obudde you become perfect in it mukyo eyawandiisa speech njagala omwebaza nti asobodde okulaga Uganda nti waliyo abagezi naye n'agiwa omuntu ate asobola okwongera okutuleetera embeera embi mu ggwanga nabadde njagala kwongerako kansala Kavulu ng'ayogera mmwe temwakoze waliwo akatambula omanyi omusajja engatto yazikutte mu ngalo bwati n'atambula ng'asooba agenda mu toilet abantu baleme kumulaba engatto za Museveni katambula tonakalaba enda kakwerezaako modulator ojja kutya yazikutte mu ngalo ngaduka naye nga NRM yo mu mbeera yonna yo eri sekiwa ya sekiwa nga terina ezo structures ebisobeso nga n'ozinyonnyola ekyabadde entoloko simanyi bwe kyebalowooza ku kigambo sekiwa moderator ebitemu bye muŋŋamba nebaza mukama nti tera obitereka mutwe n'okubiraba otera okubiraba naye olina ekigambo kyewaŋŋamba nti pulezidenti Bobi Wine kyakoze mu nsi z'ebweru zino mukama yabamusasula mu musera tetugenda kufunayo kulaba mu NRM wamaani neyeyagalira mu nsi ezo omusajja yeyagadde yokunyini dansi neyanzege kakati okusookera ddala kansooka ensimulewo obulimba obusooka obukoleddwa ggwe ekyokubiri n'obukoleddwa mu NRM kijjukira mwami Kyagulanyi nsaba mpulirizibwa essebo kubanga ebiseera ebisinga abantu bano bebaaboogera newankubadde yeboogera biba bya busibe ebiseera ebisinga nsirika bavuma naye naye twabamalira munnayuganda amulaba ndabika ndowooza ekigambo kirizibwe kitone yadde byeboogera tebirina substance mu luzungu kijja okuvayo bulungi naddala omwami ono obwana tumwebaze njagala kutegeeza ekisookera ddala si kituufu era ne munnayuganda ale yakiraba newankubadde sente za parish model tetwazoogera dda nti egenda kubeera parish destruction model tezigenda kuyita ku masimu nzijja njagala kujjawo obulimba obwokubiri nze nali ku press conference mwami Kyagulanyi gye yakola n'agamba nti twagala kuteeka buli bulimba bwa mwami Museveni wabadde atimba abazungu tubateeke maaso nga ne bw'aba agenze bweru oba Kenya bamukwata bukwasi ki nga ompulira bulungi nnyo so kitegeeza nti bw'aligendayo balimukwatira automatically naye nga bw'aba agenzeeyo kakati njagala kuddaawo wennyini twali wano emabega mwami Museveni n'obwannakyemalira bwe European Union nga mwami Kyagulanyi ya spearheadinze nekola resolution nti Uganda erekeraawo okusima omudumu gw'amafuta ikop era ng'ekyo kyava kuki
kyava ku mbeera Mwami Kyagulanyi ze yalaga abazungu ezitali nnungamu wano ng'abantu babbiddwa ettaka lyabwe awagenda okuyita omudumu. Embeera environment, embeera simanyi wenyinza kiteeka mu Luganda, environment teri catered for butonde bw'ensi. Tuli fenna omudumu ogwo ne guyimirira. Nzija mami soko osirike nkunyonyole sagala ontaataganye. I don't want you to interject me. Ebyo byonna bye bizingiddemu. Lwaki Mwami Museveni essaawa zino asobola okuyimirira ku ttaka lya Amerika? Sigenda mpola, ezo zonna ssente zaffe za mwe wa musolo. Mwami Museveni wano yagirawo mu kombati ye natangira. Nensobola n'okwewuunyula okuba osobola n'okugeraageranya essuuti ya president. Kati olwo Obama tugambe tutya oba abalala bonna. Kakati njagala kutegeeza kino olwaleero yayambadde kwemutuuka. Njagala kutegeeza kino olwaleero. Bana Uganda tulina twaswadde ate ne twongera okuswaluka. Kubanga oyinza okumbuuza nti otya. Ng'ensi yonna yegese president amaaso amaze emyaka 37 mu buyinza. Naye ng'agenze sebo owuliriza lwaki oyingira nnyo mu bigambo byenjoge saba osirike ng'obudde bwe nasirise. Ensi yonna nga yeetegereza president omu ku baluddewo mu Africa naye ng'agenze Bulaaya kusaba vaccine ey'okuba abantu be. Ensi yonna nga yeetegereza president agenze Bulaaya ne gavumenti emyaka 37 mu bukulembeze naye ng'agenze kusaba vaccine ya bulwadde bwa Ebola, sina coronavirus, ya bulwadde bwa Ebola. Mind you, njagala kubulira nti vaccine ez'abazungu bazikiriza okujja wano naye nga zigenda kubeera za kugezesa experimento. Ne batunulira omuzeeyi ali awo eyogeza oluzunguzungu olutaliimu naye ng'agenze kuleeta ddagala erigenda okugezesebwa ku Bannayuganda. Saba kuyimirira wano era nze kyange kino tewabawo Munnayuganda n'omu naddala wano mu Buganda kuba bwe baagala okugezeseza eddagala eryo. Obadde okimanyi oli munnamawulire ekisinga n'okunyiiza n'okunnuma nti olina musajja Muganda ate olina musiraamu naye ne baleeta eddagala erigenda okugemebwa Bannayuganda baganda banna abali kuno naye nga lyakugezesa ekyo n'otakiwa na platform n'ogamba Mwami Museveni ayogedde oluzungu. Olwaki lukole ki? President Amin yafa Allah musaasire naye bwe baali bazimba Serena essaawa eyo baleeta bakontrakita nga Bayisirayiri nasanga batandise bataddewo mashina ne bagenda kuzimba n'abaga abazungu bakola kyabwe nti bazze kuzimba n'abaga muyimirire n'agamba tetulinayo civil engineering kose Makerere nti gyeri n'abagamba mu bagobe kati bana mugaso kye Makerere nga lisobola kufuna abantu bazimba awo. Eyo president tiyali tamanyi luzungu, yali tamanyi luzungu. Neno la president omulamba ng'atambudde ne muwala wa mutwala olw'okubanga agenze okusaba vaccine mu myaka 37 gwe n'okuba engalo nti Bannayuganda bali bulungi nnyo. Ono yayogeddeko nti singa abadde mu Amerika nga mu Amerika yandibadde ajja wano naye olowooza Amerika kyagenda okuva mu Amerika ajje wano e Uganda ng'awulira nti EDF yassa abantu entoloko. Amerika ki? Teri mu Amerika musiru kutuuka awo. Yensonga lwaki olaba nti n'ebyobulambuzi byaffe bikendedde. Tewali mu Amerika ayinza kujja mu Uganda nga paalamenti y'eggwanga esobola okugaana omubaka okuteesa ku nsonga z'ekiwamba abantu n'eteeka laavu mu paalamenti. Teriiyo. Nkimanyi era nze buli lwe mba ntandika okukona ku nsonga ezibakwatako oŋŋamba mpunzike. Naye njagala kutegeeza kino ssebo. Kino njagala kitegeeza nkimenyeewo kale nkimenyeewo. Naye njagala kutegeeza nti temugezaako n'omundi n'ogumu ne mulowooza nti Amerika yayise Museveni kubanga emwagala nnyo. Naye ate mwana wattu kino kituwadde ekifaananyi kye tugamba nga Bannayuganda bulijjo nti tewali muzungu n'ogu aliwo ku lwaffe. Omwangu nnyo ogenda kujja olabe nga ne Bungereza egenda kuyita kye bayise England United Kingdom Africa Summit kubanga abantu abo bonna bakimanyi nti Africa ekisooka ke katale akanene
ekyokubiri wewanta wasigala kye bayita raw material. Fake media twebiriko ebyomulembe guno omanyi wenna simanyi bava ali wano tumanyi fenna ekiri ekongo kakati abantu abo bonabona mu bwangu nnyo ojja kulaba ne Putin yabayita kati ziri ensi zonna ziri ku scramble and partition of Africa muche mutagala kugamba abantu noga nti Museveni yagenze ne suuti enyirire nnyo esente azijjawa naye kino kyongera okulaga bannayuganda tubagamba bulijjo nti tewali kabeere muzungu kabeere muntu wano NRM ayinza kuyambako kujjawo gavumenti eno. Gavumenti eno tulina kujjajjirako ffe ffennyini kubanga ebonyabonya ffe mudwe tebonyabonya ffe katono nnyo kankugire katono nnyo ate yakozeeyo ki njagala ombule Museveni yakozeeyo ki nkugambe nga n'eddagala lyagenda okusaba bagenda muwali ya experiment ebayiiza obuyiiza genda mpola mbadde nsaba maliriza bwe nti sebo njagala kutegeeza bannayuganda abandaba lino oluya lwa mu nnyindo tulina kulwejja lwe fekka tulina okwejja egundi njaga mbadde mpulira mu musajja ono nga nti gavumenti erina programs nyingi naye wawulidde nga mu NRM mwennyini RDC Werubaga Anderson Bulola agiyimiriza eya Kampala parishimodo eya Wakiso teri wadde yadde muntu yali afunye ku ssente ono mu Wakiso naye nga yali ya financial year kakati ebyo nabyo bwe tubigattagatta bwe tuti ne tunuulira abantu abatandika okutendereza embeerawo ya Museveni agenze n'ayogera oluzungu olungi lutugasa ki oluzungu olungi luleeta amasannyalaze wano mu ggwanga nze kwizera okwongereza ku kya kansala kwezera mwami Museveni okugenda okusaba eddagala ery'okugemesa bannayuganda nze sijja kitwala nti kibi naye ntegeeza bannayuganda okuyitawa mu mateeka okugezesezaako eddagala byonna olina kubanga ogenda kuliirirwa mu njogera ennyangu olina okusasulwa bakugezesezeeko eddagala naye bakugezesezeeko efu yabagenda okugezesezaako efu wanewaffe e Uganda baleeta eddagala eryo ne babawa ne ssente ez'okuliyirira abantu ne bazibba bo ne beegaggawaza kyengezako kulaga bannayuganda bagenda bakolera bizinesi muweeyo obulamu bwammwe bo beegaggawaokugema baana baabwe nabazzukulu alina ekintu kyayogera kyekino kifaananye bwoti nti mwami Museveni ne baana abamulya mu ngalo basobola okugamba nti balese programu ya UPE naye nga buli mwana bamusasulira nusu kasanvu omwaka kitegeeza ze 2,300 buli taamu naye nga bwogamba nti mu bantu bonna abakolera mu gavumenti yes kati ke kasanvu basasulira omwana nusu kasanvu etaamu osobola okiyisa kyoli munamawe eya divide by 3 times ziba sente meka mu 3 nga mu 3 ate obwo tubulina kakati njagala kubuulira sebo naye nga tewali minisita wadde permanent secretary kale wadde dereva mu ministry ayinza okuweera omwana mu UPE kakati twakyakugamba nti bagenda kuleeta wano eddagala kubanga eri livayo nga waliwo pharmaceutical companies ez'amaanyi ezisobola n'okufinansinga bajeti yaffe wano nga baleese bannayuganda bagezesezeeko naye n'essente okumanya gavumenti eno yabakopi nga n'essente zebawadde abantu okubagezesezaako kubanga mu ebulaya gyebiri muteeke ebulaya osobola okugamba nti omubiri gwawe gufuka experiment ne bakusasula otegedde naye wano ne zisigala mu mikono gy'omuntu omu era nze njagala kuyita nogamba abantu tebagezaako n'omulundi n'ogumu okukkiriza eddagala eryo kakati bannayuganda twalumbibwa covid ne tumuyitamu bulungi era eddagala lyajja era bangi bano bannaffe bano bakikuba nnyo ne bateekawo embeera eryaffe zaatuukawa kansooke nambulule kino kakati kiri bwe kiti tebatukkiriza Museveni yennyini nga katono nnyo kigenda muyamba kuba byayogera bibwala kigenda muyamba bwe kiti byagezaako okwogera nti neddagala lyetwafu Museveni
yenyini giyabadde mu US summit yagambye nti ng'ayambibwako basayantisi ba Uganda bafuna emiti egy'ekinnansi ne bawana abantu methods ez'okwenyokeza kyekyayamba okappinga covid kati eddagala lyatugamba liriwa kati yakola ki waliwo olina okukwata kakati kiri bwe kiti munnayuganda kyamukisa mulungi nti ndiwo obulimba buno okubujjawo kakati munnayuganda njagala osigale nga okkiririza mu gavumenti kyonna gavumenti kyebeerese nga bwe twayita mu covid netugemwa nze nagemwa booster zonna nazifuna sina kyenafuna kizibu kyonna eddagala bwe linajja mu Uganda twagala abantu abalamu ne bano bennyini abeenoonyeza ebyabwe Uganda gye bagamba ey'enkya simanyi biki nabo baagala abantu balamu naye nga mu mbeera yonna basiiga bukya ate tebaweza na lubatu tebaweza kyekituluma kakati munnayuganda kiri bwe kiti tusigale nga tetuwuliriza bulimba bw'abano embeera yonna egenda maaso okuleeta vaccines zino ku lwa bulungi bwa bannayuganda tubeere abalamu so kati bano obulimba bwe baleeta si bwe bagenda bagezesaako bwe tuba twayita mu covid president n'asiimibwa tuwagire program zonna eza gavumenti bano bafeewo tebaweza na lubatu izo olwedde abange bageme olwedde babagema n'abapresident bonna ne president yennyini bamugema kakati bano banoonya byabwe naye munnayuganda ndowooza obalaba munnayuganda ndowooza obalaba kyannaku ndowooza obalaba naye ffe twagemwa nze kennyini nagemwa abandi bonna tetwafuna buzibu naye tuggyewo obulimba bano bwe bateeka tebaweza na lubatu kyekisinga bo balina politics wa bukyayi basiga obukyayi mu bantu naye munnayuganda ekituufu okimanyi bano tebaweza lubatu tebaweza bali bwe bati omu babiri basatu yate mwatu bwe baddeeyo ebbali bo sente bagabana ne bateekawo embeera ne bajja munnayuganda ne bamutyoboola ne badda ne mukati naye munnayuganda kasita obalaba ekituufu ate okimanyi neyanziza bana imuzikize program ngikomye wano nese bombadde ne ka information era obadde okampani information nyina kubanga tindifuna abana for Green State kankamale went nursery and kindergarten school abali ezira mutungo bina mutwale abana batandise okubanga teba registeringa namba zisimu zizola ba screen bera mutwale abana abato nursery baby middle wa mule top ate director namudu kyali yawali abalinze nnyo ddala banaffe aba Richmark accessories ne bateeka simi mu programu yaffe eno the earthquake obunkenke bagamba nti tracking device bazina ezigenda mu motoka aye nobeera ng'osobola okugifuna wonna wooba oli ne webeekubuzeeko osobola ogitracinga n'omanya nti eno eri wano ate banaffe bagamba nti bateekamu ne alarm system oli ne bwagikoonako bano ababbi mwana toyita nalinnyayo notekeera nti ekintu kiri madadisana bali ku Facebook live mwebali kubeera nga te mubeerako okutulaba banaffe abaira ku YouTube ate mwebali nnyo mwebale ddala NF Media programu eno naku lwenkya saawa zigenda kuba olulombo ebeera buli lwa mukaaga saawa zibeera 12 ezakawungezi beerawo ate okinyumire tamale Henry Hassan Musa ne Musa Buto tubadde tusaba Mwami Museveni nga bwe yatambuddeko bw'ati London ajja atambuleko